3, 2, 1, 0. أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي وردا في العمر شذا ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنسى فالماضي أحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي وردا في العمر شذا ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنسى فالماضي أحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا وأصحابه أجمعين tumwebaza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omutonzi Allah gwe tubajjukiza yoyo nga singa enjuba eyo weeryawo abagiyimiriza tewaliyo kitonde kyonna wadde okubeera nti ebitonde byonna bwebibeera byekuŋŋaanyiza bisobola okugisindika neegwa gyeteekeddwa okugwa. Singa owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala enjuba eyo weeryawo agiyimiriza netaddamu kutambula tetulinayo kitonde wadde okuba nti ebitonde byonna abantu amajini ensolo ebinyonyi nga n'amagye gaffe gonna kwogatwalidde ne tekinologi gwe tulina tetusobola kusindika njuba eyo netugitambuzaayo wadde fuuti emu okugijjaawo Allah wabeera agisibidde. Oyo nno ye mutonzi wammwe owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ogwanira okumutegeera ng'okyali ku nsi kuno mu ntegeera entuufu n'omugulumiza ng'okyali ku nsi kuno mu ngulumiza entuufu n'otamala kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'olyoka omutegeera. Nga bangi ku baddu bwe bagenda okumutegeerera mu maaso ge ng'ate ekyo tekigasa balyoke bagambe nti tallahi in kunna lafi dalalin mubin, wallahi twali mbubuze obwolwatu. Bagenda kukkiriza nti bwali bwalwatu bwali tebubetagisa kubeera nti bagenda e Madina ne basoma ne balyoka bategeera nti okwalula abalongo bukafiri. Kyali tekibetagisa kugendako Sudaani basome balyoke bategeere nti okwabya olumbe bukafiri na ubuze na bubuyabuya obwekika ekyawaggulu. Anti bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo bakola tekirina mulamwa. Bamativu ne bwe babya olumbe ekyo kibagamba nti bakyabiza ne bakifulumya singa kyekibadde kibasomba ddala bamativu kijja kubasomba, n'oyo ennyini nnyini alwabiza kijja kujja kimunone singa kyekibadde kibatwala. Watyanga si kyekibatwala
wabula owekitiibwa allahu subhanahu wataala yavunanyizibwa ku bulamu bwabwe nekufa kwabwe. allahu subhanahu wataala yavunanyizibwa ku bulamu bwabwe n'okufa kwabwe. yagamba nti qul yatawaffakum malaku lmauti alladhi wukila bikum, bategeeze nti malayika bwe nabateerawo akola ku nsonga z'okufa kwammwe yabajjamu emyoyo. qul yatawaffakum malaku lmauti alladhi wukila bikum. bakimanyi nti allah yagamba nti wallahu yuhyi wa yumit, allah yawa obulamu era yatta. bakimanyi bulungi nnyo nti bw'oyabiza olumbe embalala oba tonnatuuka lya ntonde ng'oyise kubaziika, n'otuuka erya ntonde n'osangawo abalwabya, oba tonnatuuka kinone nga waliwo abaziika, n'oyita mu nguudo omuna ng'osanga akisidenti naye nga walumba tta abantu bamwabiza embalala nebamufulumya, n'ebirala bingi ebifaanako bwe bityo. bw'obabuuza abakuŋŋaanye mu lumba olwo tekitegeeza temuufe, baga tujja kufa. kati mulamwaki ogwo muliko bwe bubanga si bubuyabuya, muli ku mulamwaki ogwo. baba batandika okwabya olumbe, abalutandikawo bali luddawa? kubanga twaligambye nti affe tubikola obubi. bali baba bakitandikawo, bakitandika nga kituufu nga kirina omulamu era nga kitegereka era nga kikola. baba batandika omulamwa gw'okwabya olumbe, walumbe tumufulumya aleke kuddamu kutta balala, bali luddawa? ani abatulaga gye bali? n'olwekyo abaddu bangi bajja kumala kutuuka mu maaso ga allah balyoke bazuukuke, so nga amagezi ge balina gaali gabamala okubeera bazuukufu. allah atusukkulumya ku nsolo, n'atusukkulumya ku binyonyi, n'atusukkulumya ku byennyanja. ebyo n'ebitonde birina ebintu byebikola nga ffe abantu tetusobola kubikola. empologoma ekusinga amaanyi n'okudduka, ekinyonyi kikusinga okudduka, kisobola n'okutambulira mu bbanga gwe tokisobola. ekyennyanja kisobola okuwangalira mu mazzi gwe tokisobola. kye tusinga ebintu ebyo nga tumanyi nti birina ebintu ebikola ffe tosobola kukola. tubisinza ki? magezi. kyokka ekyennaku ekyengera kyetusinza obe allah kyetusukkulumya nakyo ku bitonde ebisigadde twakikafuwalira ne tutakyeyambisa bulungi. twakikafuwalira ekyengera ky'amagezi ne tutakyeyambisa bulungi. so nga amagezi ge tulina mu mutwe, allah abagga wa mbuzi yali gyokyeza omuliro bwe yaliganya okusinza allahu subhanahu wataala. allah amagezi ge tulina singa yagateeka mu mbuzi ne kagitanda neyalula abalongo yali gyokyeza. ate amagezi g'embuzi singa agatuwa atwejjeereza, taddamu tuvunaana kintu kyonna. amagezi g'embuzi singa allah agatuwa atwejjeereza, taddamu tuvunaana kintu kyonna, teri n'omukufe gwaddamu kuyingiza muliro. n'olwekyo amagezi ge gatusukkulumya ku mbuzi, ku nte. ogenda okulaba nga embuzi teyalula balongo, ezaala bubiri netambula nga bwe tukiddiŋŋaana wakati waffe, ezaala obwana bubiri neyonsa buyonsa netambula, togisiŋŋaana nga yalula abalongo. ogenda okakkana nga embuzi efuuse imaamu ate nga omusiraamu afuuse maamuma. wallahi nga sina maamuma la, kubanga obakuba maamuma walikoze embuzi kyekola, obeera mugoberezi wa mbuzi. anti embuzi imaamu wange teyaludde balongo nange sigenda kubaalula. naye ogisiŋŋaana etegedde nti allah yampa omwana omu taliimu wadde ettondo ly'amaanyi gasobola kukwata riziki ya muddo, wadde okunkuba ebiba, wadde okumyusa emimwa, wadde okucyankalanya ekika. toligisiŋŋaana nga erina ebigali byabalongo, toligisiŋŋaana nga zeekuba nazaala simani ne mukamwana nga zeekuba bampu la. ogenda okusiŋŋaana gwe ngaomuntu allah gwe yasukkulumya n'amagezi ngaoli mukwalula balongo, ngaoli mugemankuba, nobeera nga okafuwalidde ekyengera ky'amagezi owekitiibwa allahu subhanahu wataala ge yakuwa. tosobola kubanga ogeyambisiza bulungi nowalula embuzi nogitwala ku jirikiti. tosobola kubanga weyambisiza amagezi allah ge yakuwa nonyiga ensenne nogitta nogisulika noga nti ate genda kukwata ensenne endala osobole zikwata obulungi.
tosobola gaana kubuuza bantu bakuula butiko kyekibala kizija kusenguka ngaokimanyi temwamaze kwesirikirira nekiryoka kijja. tosobola kukwata baana obasala emisale ngaokimanyi nti bajja kulwala era ngaobalaba nti balwala neziyirizi bazirina ate balwala bwobajjanjaba nebuyirizi nobulekamu nga balwala era ngaoli mativu nti bajja kufa. tosobola kukwata ntanga giwanozi wali ku ttale nogiteeka mu mulyango noga nti etanga eno etangira ebizibu okuyingira mu nyumba. nembeera endala mpitirivu eziraga obubuyabuya obwekika ekyawaggulu obuli mubashiriku nga bangi kuba nemizikiti batuula nemizikiti batuula nemudalasa natuulamu n'amaana akwate engatto nga atolotooma. agenda mu ssabo ery'omusamize gwakakasa nti ajjudde ebizibu namulamusa n'ekiru byamira ekimuli mu bulago sansobalaba nakolola n'aba mumativu nti ate agenda mutaasa okubeera omulwadde, agenda mutaasa obwavu, ate nga yagenda okukwata ensimbi aziweeyo. wallahi singa allah tiyatugaana shiriki tetwalikoze shiriki. ng'amagezi gokka allah ge yatuwa tugeyambisiza tetwalikoze shiriki. allah ne bwatali mutuganye. lwaki? anti shiriki tafuluma okujjako afuluma mu buyabuya. shiriki afuluma mu mubuyabuya. kyekyo allah kyenyini kyeyogera naga nti waman yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsahu. ani oyo ayinza okuva ku nkola ya tawhidi eya ibrahim nawangalira mu shiriki okujjako oyo aba amaze okulangirira obuyabuya ku mwoyo gwe. waman yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsahu. nolwekyo twewala okubeera abashiriku tusobole okuyingira ejjana w'ekitiibwa allah. yalula abalongo ogeme enkuba obeere n'ebigali wansi w'ebitanda ogende mu masabo ogende mu biggwa ogende mu kyalo empewo zikufuweko otandike okusalira emisingi n'obusolya n'ettanuulu otuuke mu maaso g'ekibwa allahu subhanahu wataala ojja kuba mu mativu. kyotuuseeyo ngaoli mukafiiri nga naawe obukafiiri obulabira ddala nga bukuteebeddemu. olyoka ogambe nti allahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawikum birabbil alamin. wallahi twali mububuzi obwekika ekyawaggulu bwe twabakwata ne tubenkanyankanya n'omulezi w'ebitonde.